abalungi be basinga obungi ababi. Abalafa abalungi aba Dream TV awamu ne BTV n'abatuuliza ku mpewo za Impact FM tanse okubanga tuli kati nate maaso gammwe. Amanya n'eddoboozi yenze Nakuya Aida mukyala Mpalanyi. Mukyala mulokole mu studio ndimu ne mwami mukulu okubatuusaako programu yaffe Nganzi abalungi be basinga obungi ababi. Naddala mu kaseera kano nga tugenda oba nga tweteekateekera okukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Mukulu tuwadde tujja twogera ku nsonga lwaki abantu bagamba ebyobufuzi byafa era bagenda babikyawa era tebakyayagala kubyenyigiramu naddala za formal sector, abantu abali mu formal sector. Twakomekereza ng'ogamba nti low esteem eri wansi kyekimu ku bintu ebisse ebyobufuzi by'eggwanga Uganda era ng'olaga nti low esteem eno yaviira ddala mu colonial system gye twa inheritinga oba gye twasikira. Olwaleero mukulu Uganda oba mu kaseera kano ke tulimu tukoze tutya okulaba ng'abantu baddamu essuubi okuddamu okwesigaŋŋana one process y'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda, 2 okugyenyigiramu, 3 okubikola nga balina sober mind. Number 1, too late. We are not late. Too late, noting. Number 2, tuteekwa kukozesa force mpaka kancho soke njogere ku kisose kiba late. Bankuruma, Banyerere, Kenyatta, Sengo, Senegal, bonna balina ekirooto eki kimu nga Africa. Ffenna tukole ki? Twegatte. Ne bakola African Union. Bakola union ne bajja nga babatta. Ekyokubiri kibadde nti tunakozesa maanyi lyanyi Afrika gigatta. Tulina naffe kwewamba bwewambi. Olidde tewambira mu system ki mukulu anti tulina okwewamba kati nga Uganda negamba Kenya nti wampaka tuli kati gwanga ki paka mirembe tuli gwanga limu nga mulina ne obana mundu lwaki njagala bwendo kubanga abazungu batugabanya naki na mpaka na mundu na mpaka ne batugatta mu ngeri ya ne baterako sibo ne boundaries. Ogenda n'osanga abafuzi bafa abamu nga bamugamba nti twegatte yenga taga nti nedda amawanga agamu kati baki ekitulema okwegatta kubanga ne Katonda yennyini yatugatta abafuzi abataagala ekyo kibeerewo kubanga bo bakola ki mwe bafunira oba mwe balabira nti bali supreme oba baagala babeere ng'ate era be bakulembeze yadde nga Africa emaze okukola ki okwegatta wembanga si yenze tekisoboka. Kakati no ego abo obuluvu Africa kati tulire nti technology etugase more than geographical boundaries. Yes. Nti omulembe guno ogwa .com kakati vision eri y'abankulume ya kikengamba tetulirete owulidde kati technology yata atugase mentally era oba psychological oba ekyo kibazo sena kyonse kyokolaba nagamba abantu mu Denmark twagenda mu conference nga internet tena fulum nga bateesa ku kintu ekyo ekipya ekivumbuddwa eky'essimu ne baga nti bannange mwegendereze eyo omukutu ogwo gujja kuyamba naye ate guyinza obutatuyamba abantu ne bongera kukola ki kusiriwala lwaki nti kubanga tekinologiya yekyusa buli kanaku ekiki obulamu bw'embeera zaffe Muteesa waliwo bakabaka oba Muteesa 1 gwe bagamba nti emundu tekinologiya yes
twali tetunafuna omuntu twali tuli mu Stone Age. I don't know. Nenga Stone Age nga tukozesako nezomba. Twali bulungi. Olidde. Okufa kwali kutono, entiisa yali ntono. Kakati tekinoloji oyo bwajja, omusajja Mukasa n'agamba nti mukama wange omuzungu agamba emmundu ekola. Nti ye nti dda wali ngezesa kunzuula bo beekola. Bapa! Mukasa wansi. Okitegedde? Kakati tekinoloji. Naye nga gwajiwa yali amuyigiriza engeri y'ogikuba oba yatamanyi. Ate ziri emmundu onyiga onasola buti bunasozi sasirimu. Katonda yamugamba nasula wano ogezese kunzola bo beekola. Agamba kabaka bagezesese ku nze. Agala ye asanyusa kabaka. Naye ate emmundu ettira ddala. Kati naye takkiriza nti emmundu ettira omuntu ayagala tubba. Ko ye nti mugezesese ku nze. Kabaka yagenda omunyeenya omusajja gwe bagezeseza. Nga kabaka yamunyeenya, abamunyeenya be bamunyeenya okitegeera. Kabaka ayinza okunyeenya omukopi oyo. So technology bwamala tutuuse leero akati. Nga technology omulimu ogusinga yagukola dda. Gukoledde ninge koledde wagula tata tunnakiraba. Ne Katonda yasooka okikola mukulu. Tubonaabona ne geographical boundaries zetukyayagala okugatta mu Africa. Tuli ku geographical boundaries. Mbugwe yita wano nange mpita wano tugatte wano nawe wano. Bali bayise waggulu. Nga mulola ba Air Force ne bakuyingira mutwe nga okozesa ki? Okozesa simu. Technology. Ate nga choices zonna zoyagala okukolerako. Awo Africa egenda okuba mu kazibu nnyo kubanga tugenda ate ddala okwongera obutategeera. Ate nga technology aliwo okututegeeza. Still tuli late tetunnamumanya. Technology aliwo tetunnamumanya. It is chasing us, we are not chasing it. Bali. Ate ffe tukyali ku kiri ekikadde twagala kwegatta geographically. Bano bo bakuyise bati. Nenga wano wegatta bagase bwongo bw'abantu Africa nsi yonna. Sina Africa the whole world, yes. Nti kakati omuntu akyalowoleza mu geographical boundary whatever demarcations ez'abazungu ze batuteekako abaleeti. Ndowooza lwaki twagala tunyonyola omuntu atulaba nti lwaki tugamba nti already technology ya kino ekintu yakigatta dda okusinziira ku mulembe gwe tulimu. Bakampe ekyokulabirako. Edda wabanga n'omwagalwawo ng'olinawo omusisinkanye. We mwayawukananga temwaddanga mu kusisinkana. Temwaddanga mu kuwuliziganya. Ng'olina okuwandiika ebbaluwa n'eteeka engalongo process mu post office n'otambula okuva eri omusanga otambudde n'ennaku zo 5 n'olyoka ofuna ebbaluwa eno. Naye olwaleero it's very simple. Mbeera wano munnange ali mu America ne mugamba hi, how was your day? Looza kekanguka ennyinza obbanyonyola mukulumukulu. Engombo bano abaana gye bakozesa kati nti obwongo bwegasse. Obwongo bwegasse. Omuntu kasitagatta obwongo. Ebirala byonna tebigasa. Kakati bano abasajja baatugasse n'obwongo. Baatugasse obwongo ne tekinologiya. Naddala smartphone. Era omuntu yenna agamba nti takiraba. Omuntu kyayita okwemamaaza. Oba toyagala bwagazi kukkiriza naye nga kiba weekiri. Kale bakiyita kwebuzaabuza. Oli navaayo n'agamba nti mbalaba abantu ku mikutu buli omu abeera ku simu bwati naye akange kaakano kamapeesa aba awuddiisa kubanga at the end of the day naye bw'agenda okutuula ku tebo ye okukola byakola takolera ku mapeesa akolera ku kompyuta. Ne kompyuta erina amapeesa. Ante nga era kompyuta eno eraga buli kintu enesimu kyekola ki? Kyeraga. So eno kyekyo nze kyegambye nti abantu tukola tutya okujjawo embeera eriwo mu byobufuzi eya low esteem okubanga ebyobufuzi biddamu okufuna ensa oba abantu baddamu okubyekiriza. Kusaawa eno tekinnasoboka. Ojjukira lwe twayogera ku growth. Mukulu kisoboka abantu tusobola okubasomesa nga bwe batuwuliriza. Anti n'ekitwala ebbanga. Kubanga kati waliwo atuwuliriza ng'amazima abadde yabivaamu naye ng'agenda biddamu kubanga awulidde programu eno. Tulina okumanya nti waliwo kye bayita growth okukula. Owulidde?
n'okulaakulana. Growth and Bwe development. nkompeyalinga Museveni n'eri Kyagulanyi, Kyagulanyi aleeta kati ekipya kkula. Na bino byonna ebibaalawo kaakati. Ate Museveni yayagala kiki? Nkulaakulana. Kiriwo olowooza ekisinga si kukula? Oluusi byombi biyinza okuddukira awamu. Naye era kisinziira ku magezi g'abakulembeze abo. Oba basobola obigatta oba nedda. Kati mukulu Museveni abigasse oba nedda? Ebiki? Emyaka gy'amazze mu bukulembeze, emyaka 10 kati digenda mwanamu. Agasse okukula n'okulaakulana. No, Museveni akoze nnyo okukulaakulana okusinga okukula kw'abantu. N'okukulaakulana kiki kyakoze mukulu? Kyonna kyakoze kiri towards kukulaakulana ne bwe kaba bwe kati. Konna kali kuki? Kukulaakulana. Kulaakulana. Owulidde? Naye nga okukula, growth, ng'abantu. Mu 62 nga twefuga. Kati tulina emyaka emeka? Giri 6 eyo simanyi. Bakaaga mwezi. Tugenda mu myaka 63. 63. Okuva twafuna obwetwaze. Kati obuuziza nti oba Museveni, nega nti Museveni akoze nnyo ku nkulaakulana okusinga okukula kw'abaki. Nene enkulaakulana tetegeerekeka. Gwe tokitegeera, nze ngitegeera. Okay. Yes. Waliwo amagye. Magye kabonero ka nkulaakulana. Anti engeri gy'agatulimiinze oba gaggwanga lyo oba nedda. Naye weegali. Kabonero ka nkulaakulana. Edda wegali tegaliiwo tewali nkulaakulana. Kakati Museveni mubalire mu generation eri eyaki eya Bankuluma. Kati yeyo gyakola ki? Gyalimu gyatunuulira gyalabirako atunula mabega. Webali nnyo. Technology tetujja kusobola kukwatagana naki? Na teknologiya. Kubanga ekibuuzo ekyo kyombuuzizza nti tukole tutya abantu baffe bayinza obbiiga nabibiiga naye ku myaka 62 gye tubadde nga twefuze. Mpa percentage olwaleero katugamba ompe percentage y'ababbi mu 62. Vis-a-vis leero. Ompe percentage y'abenzi mu 62. Ompe percentage y'ababbi mu 62. Abali ojegeraageranye naki? Neyaleero. Anti kati eyaleero mukulu tesobola kumakinga kubanga kati abantu kati bangi okusinziira kwabo abali. That is why I say the percentage. The percentage is constant. Yeah, percentage depending on the number of people. Percentage kigwengamba nti 10% baali babbi mu Uganda mu 62. Owulidde? Nti oba baali baseegu 5% baali baseegu mu 62. Okitegeera? Kakati otompe percentage y'olwaleero whether abantu bangi or not. Overwhelming. Owulidde? Kubanga oyinza okwesanga nga lira abaseegu ate bayinza okuba nga bali awo ku 60%. Ekitaali ddi? Ekitaaliwo oluli. Yes, so comparing a percentage. So bwe mbuulira kaakati tuyimiridde tutyange eggwanga percentage y'obwononefu y'obuki ng'abantu y'ekisa y'okwagala y'okuteesa akabuntu kali ke wagambye ebyo byonna amaka okuzaala amalwaliro g'abakyala abazaala ebyo byonna omuntu asomye eki asoma atya era ali aki namiryango baatuwanga abantu bekwasanya ekintu ekyo mwedda mwali batono nedda era twali bangi mu ngeri y'omulembe ogwo naye nga batuwa amata mu ssomero ne bakuwa kapayinti k'amata kunookanywa owulidde naye kaakati ssomero ki erikuwa payinti y'amata oginywe okkakuba olina okubanga essomero lisasula bulungi kiraba ffe tetwasasuzanga nti oba kiri awo nti twongerayo sente oba sente nyingi naye nga amasomero gonna gali standard buddo namiryango kiringa amalwaliro mukulu nze jjajja wange yaŋŋambanga nti wagendanga mu ddwaliro lya wano mu myaka egyo egyabwe emikadde wasangangayo almost buli kintu ng'eddwaliro ng'otuukira oba wakatuuka n'okuwona n'okola ki n'owona ng'otuuka ne leve esangayo bed sheets nga tusoma enamiryango
ng'abaana baagala nnyo n'okwerwaza bagende ku kitanda olidde babawe emmere ennungi olidde bwe twalwalanga bakutwala ku kitanda nga bakuwa akamera akalala ak'abannansi ke balyako biki neka tuli mu mbeera nga woolwala n'otuuka mu ddwaliro ate sowaani y'emmere ogigula 5,000 kakati mulina n'abalabirizi simanyi abalabirira ajjanjaba omulwadde ekyo twakyogera ekyo tekiri okiwulidde so Museveni akoze ku nkulaakulana naye takoze nnyo ku kukula kw'abantu ku kikula ky'abantu nze kyempita character because kyova olaba nti tukyalina that much corruption eddembe lya claiminga nti ddungi nti yatuwa eddembe kituufu naye ekyo naye era bulijjo nkyogera nti eddembe si gy'emirembe eddembe ly'omwana oli prodigal son eyadduka n'agenda ng'asabye sente ze n'aba n'eddembe n'akola buli kyayagala paka eddembe bwe lyamuzannya akazannyo ne limutebuka ng'alina okuddayo mu mirembe alina okudda ewaka mu mirembe ng'ate akakkanye ng'agenda n'agikuuma n'okwenenya byonna owulidde naffe tulina okuva mu ddembe lya Museveni tuyingire emirembe anaabaani oyo kyetugendamu mu 2026 bwe kibanga Museveni era yakyalina kiki yakyalina manto oba obukulembeze mukama yeebase owulidde naye nga ekikulu kumanya bano abatunudde emabega abali wano abali wali Afirika okwegatta baatugatta dda obwongo nti boundaries zino kati tezikyalina makulu galinaawo in fact in the future bano abasajja nabo bakapitalist abo abayiiya bino byonna abajapani in the future ebintu ebyo byonna bijja kuggwawo fenna tubeere enseegi kubanga toyinza kubeera kati wano wooli n'olowooza nti teriyo muntu mu nsi muno omu bw'atyo ba babiri ayagala okufuga ensi eyo yonna eno ng'eri wamu nkusiba ateeka okubanga gyali saamuwaawo naye akyagatta ng'agatta ba Elon abo Musk ba Trump ani Putin abo bonna abo ng'akyapanga gulaba engeri abaana Abapalestine baakubye Isirayiri olowooza bakipangidde emyaka emeka kino okubanga giwerawerako nnyo olutalo lwabwe nti lubeera kiyinza n'okubanga gibadde emyaka 50 kubanga gye baafubutusa abasajja okuba Isirayiri obubi ennyo olutalo teruggwangawo ne muzinira ku mpiso therefore wateeka okubaayo kati omuntu aluuta ekirooto ekyo nga yayagala kufuga kiki ate nze nkusiba nti era gye balaga abo abasajja abagagga abayudaaya baani tolowooza nti ebirooto byabwe balina sente nnyingi nnyo kyebava babayita Illuminati naye nga kwegamba sente kati ezo bagenda zisaawa obalaba bagenzezaako bagenze ne ku mwezi kakati ku mwezi baagala kukolayo ba tourist singa bagenda ku mwezi n'okudda osasula n'ogenda n'olambula omwezi n'okomawo oba maazi kakati ffe nakunkunye dda tuli eno tulowooza nti tukyalwanirira ate African Union kati ku ssaawa eno twandibadde ate tuwakanira kirala nnyo African oba technological Africa katugambe ku ssaawa eno ffe twandibadde tuli nakirala otherwise bajja kutuleetera ekintu ekirala mukulu kino kyetulaba mu ggwanga Uganda ekyokutulugunya abantu ekyokusiba abantu ate abantu abamu ne bavaayo ne beewaana n'okwewaana nti ono nze amuyina nnyina kyemuyigiriza naye nga kiri kya bulumi nga kikolera ku bulumi kirekawa ebyobufuzi bya Uganda mu wano we tudda abo be basibye nze sebafiirako ddala ate mbafaako lwaki abo sacrifice sacrifice
teri kigere kya musibe yasibibwa obwereere ng'ali mu kkomera kyajja kutambula kireme kuddira oyo yakimutambuza. Luli wakyogera n'ogamba nti abo abaana abali mu kkomera babe bagumu kubanga zenku ezookya amanda ag'okuzimba enkya. Eyo sacrifice. Bino eby'omuntu okwewaana olw'okuba atulugunyiza ki omuntu. Ayo nayo script gitunuulire bwoti. Singa nze mbadde mpandiika muzannyo kaakati ku kiseera kye nandigambye nti dadi kati nganzi nga nina omwana wange nga njagala nsikire ne muyita ne mugamba nti omanyi gwe njagala okole ki onsikire naye nina abawagizi n'abalonzi nti kati yitaayita otambula simanyi yitaayita nti nga nkola ki mbaga kakati nze mutabani wange ne mugamba nti kakati njagala ogenda oboggolera essenga omuvume nnyo kubanga ayinza okukolekera ebizibu nga ng'ofunye ate njagala otiisetiise nnyo buli muntu bamanye nti oli kiki oli kibe oli muzibu nnyo oli wakabi kyekigambo ekijawaawo kakati namuga nti genda okole ki teekayo buli kyoteekayo luma n'owamerika twogereko n'abamerika bano baba wano bategere nti oli ki wamanyi naawe osobola koye nti tugenda okulumba mutuyinza obalumbira mu dakiika ezi bona ntibamalawo tweet nejja so wano bannange omwana nga mukambwe walumbidde abamerika ye talumbe ne Tanzania kati nga ffe tugamba bannange musirike kubanga kati ebyo bijja tetujja bisobola omwana ayinza okulumba Kenya omwana tumale gamuwa ako kafu mukulu ate kafu kekaddako nze gambe script yange eyo omuntu sindika omuntu awantu atiisetiise ekitundu owulidde kati nga tugenda mu kalulu ka 2026 already abantu bali mu kutya bagamba akalu k'abavubuka kabaledde violent bwe katyo ne babba bwe batya akalu ne bakoba abantu ate akabonna gwenze eyo sigenda omanyi olowoleza nnyo ku ground nze ndowoleza eriwe akati oli yagamba nti lekamba kange era kati ffenna tugamba n'abamagye benyini bagenda bajjayo mpolampola owange omwana ndowooza omwana bamutendeka bangi nga kamugi anoonya kase owulidde kati linda kayinza okugumulayo ekirala olowooza naye omuntu ayinza okwogera ekigambo ng'ekyo nakanti ono ali wano ewange ayiga lukyoli omuntu kakati ekyo kitegeeza ki bwe tolabanga kusoomooza kusosonkereza bwe tukiyita mu Luganda naye oli ayinza okupulaninga va kumuyeekera omuyeekera mu nsiko tewali njawulo n'omuyaaye mu ghetto bonna bapulaana ate bonna basalawo ate bonna basalawo ate bwe ebyabwe byonna bye bakufana okuwona oba nfanfe mwana tabimanyi okitegedde tuli awo bwe tutyo naye nga tuli leeti nnyo kino ekyokutulugunya abantu si kituufu ffenna tukikola ki tukivumirira naye ye oli ayinza okwegaana mbu abantu abakola ebyo babikola ng'abantu kwegamba ke kazannya akakaki aka politics naye mu byompimpi tetujja kusobola kukola ki kugatta Africa bannayuganda okujjako nga tugyewo boundaries ezo abalabi baffe abalungi mwebale nnyo okwekuumira ku puroguramu yaffe mweraba kulumukulu basiibuleko balagawo bagenda wa afe abagenda tujja balaba nze sina gyendaga nze ndi wano puroguramu anti wama mwebale kuwuliriza bano ba politician mwebale kuwuliriza mweraba